Mwase mutya natera kambabuze ko mubali kulabika nti mugenda maaso n'okwakumira ku Projourn Media TV gwatana bakulabika nti subscribinga nkusabye ogende maaso okikole mu bwangu nnyo osobola okutusaaka moyo gafa agabira gakagwa mu bulambalamba mbabuzaako mwe basinzira e Dubai ekate Saudi Arabia bari okulabika nti mugenda maaso n'okutuuliriza mwebale nnyo mwebalikulabika nti natera mwina emirimu gye muteekako emikono gyammwe mulabika nti natera gigenda maaso amawulire g'ensawa ya leero mu kiseera kino kyennyini bomu egeze maaso ateelikira mu Kampala muno mwennyini mu kiseera kino wenjogerera emmotoka zigenze maaso n'okulabika nti nateera zivaamu omukasaako n'okwaka ne zaakira ddala luzawa mu kitundu ekya Jubilee Insurance kwekyo ekizimbe waggulu opposite oba wennyini ku Parliament Avenue mu Kampala City wennyini nateera etulukira mu kifo kyennyini ekyo okumpi ne Parliament Avenue mu Kampala ku kizimbe emmotoka zigenze maaso n'okulabika nti nateera zijja zikwaza omuliro mu kaseera kano wenjogerera poliisi yeetadde mudene okusobola okulabika nti nateera egenda maaso n'okulabika nti ezikiza omuliro guno gusobola okulabika nti nateera gulekawo okulabika nti gugenda maaso n'okusaanyawo emmotoka zino eziri mu kitundu kino kubanga mpitirivu nnyo omuliro mungi nnyo ogenze maaso kubanga eno bomu ebadde y'amaanyi bomu etulise emmotoka mpitirivu zonna zisaanyizo tetunnamanya abantu mubaddemu abantu oba nedda tugenda kulabika nti naseera tukwongerayo amawulire gano gennyini okubuulira bantu bameka abafudde bameka abawunyeewo naye kibadde kibwatukira kyamaanyi buli omu atidde teri atatidde kyekyo kye mbagamba bulijjo naye mbagamba mugende maaso n'okulabika nti musabira eggwanga lyattu Uganda kubanga bomu zifuuse bo mu bitundu ebitali bimu wano mu Kampala ate tuzikutuusaako twabatuusaako bomu yali mu buses ezimu eza Swift Safaris ne tukutuusaako bomu eyagenda maaso n'okutulikira e Nakaseke ne tukutuusaako bomu eyagenda maaso okutulikira e Kasese ne tukutuusaako bomu eyagenda maaso okutulikira e Komamboga ezo zonna bomu zizze zibeerawo mu bitundu ebitali bimu wano mu Kampala mwana tugenda maaso ng'okuuma obulamu kubanga obulamu bwo kya muwendo nabategeezeza ne mbagamba omwaka tunatera ogukuba oluku mu mutwe naye bigenda okubaawo byebingi n'olw'ensonga eyo ne mbagamba gwasobola okusala gwasobola okusaba gwasobola okubaako kyokola genda maaso okube amavivi wansi wegayirire omutonzi kubanga zino bomu zitabuse ate era n'omukulu Fred Lumbuye yavaayo n'akakasa n'agamba nti bomu zigenda kulabika nti nateera zitulikira mu bitundu ebitali bimu mu Kampala muno n'abategeeza nti mubeere buli ntaala bomu zizo zitandise okulabika nti nateera zigenda maaso n'okulabika nti zigenda maaso n'okusanyawo obulamu bwa bannayuganda beera nga weekumidde ku Projourn Media TV nja kuba nkwongerayo ku nsonga eno yennyini wabula njagadde okutegeeza nti bomu eno nateera egenze maaso ng'etulikiramu ekyo kifo kyennyini kyenkugambye okumpi ne Parliament Avenue mu Kampala waneeno ku kizimbe ekyo ekimanyikiddwa nga Jubilee Insurance mwena mukimanyi naddala abakolera mu kibuga naddala batambulira ku kibuga gwe ampuliriza Munnayuganda ali mu ggwanga lyattu Uganda naawe kennyini yeekumidde e Dubai ekatsa nga wabeerako mu kibuga ekizimbe kino okimanyi bulungi nateera kyekyo lwaki bomu egenze maaso n'okulabika nti awo wennyini mu ekyo ekifo kyenkugambye nti bomu egeze maaso n'okulabika nti etulikira nja kuba nkutegeeza bameka abafudde bameka abalamu baddusibwa mu ddwaliro oba nedda ojja kuba natera obitegeera ng'osinzira no ku Projourn Media TV tosanye kulabika nti nateera ovaawo osobola okweyongerako n'ogenda ku projournmedia.com n'osanga amawulire ag'entertainment saako n'ago aga sports nja kuba nkomawo mu bwangu nnyo nateera atovaawo.